Naffe Tuggussa Enssonga. Nenda poma mu ntebe za SOZO ndagala bintu Ekyo nnoze ekintu kirina kyekyandaze nti ababbi nabo singa batandika okubbiranga ku live kituufu bakati omuntu ova gy'ovudde ng'otegedde abbye kino abbye kiri abbye na kino okuba bankubira ba DPC bala PG NUPC buli omu buli kitongole kyonna ekikola mu bonna diso fuso bonna batukubira amasimu kubanga alina sebusa eva abajjudde bwati amachemu bibiri eva abajjudde yagamba mayembe ga jaja ndefuse yagenda gakolera ki yagamba era mayembe ga jaja baby nti ajja pamira mu yagambira eryo likabogwe ddene Baby Deus Lama nerimu ekitanda n'omufaliso n'ebiku bisatu katate oluusi kibaawo ng'ekyobulambuzi era wano tufuna abaana bangi nnyo ne bajja ne beekubya serefi nnyo ya ku kitanda kyalama ku firiji yalama bajja nnyo ne beekubya serefi era balengera babe basanyuka bafiringa at home. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya gangeze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. Valence omusomo ogusookedde ddala guno bakutumye the first international empowerment conference on healthcare and medical sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario, wali ku 237 Sackville Street. Mwenna mbakowoola nga mbategeeza mwe ba international experts mugenda kusasula $550 eza US. Ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gw'akabi nnyo ate nga gw'amaanyi mujje mwewandiise mulinda ki? Nzijukira nalingezezaako okuuma ebyama nali nkumyeko ku byama by'akabaata oyo akabaata oyo yayingirira obusezi era ekintu ekyo sikigambangako omuntu yenna nti musezi era ekyo kyo just kyama kyaffe ekiri wakati waffe naani akabaata oyo nesoza okuuma ebyama sinza kati ndowooza ayinza okuba bwe yakiraba n'agamba yiye so naye nga yembeera yaffe ayinza okubeera ku social media n'agira naye nga oli customer wange be yasanzeewo ng'atwala ekitanda bo bakugambye batyo kuba ensasaga yabadde nnene anti baadde bankubira essimu nze kwe kubabuuza nti mulaba mbeera ki gy'ayagala nti engeri gy'ayogeramu alinga ayagala oba oppama mu ntebe kuba yataddewo ne mugamba bw'atyo kubanga alina sebusa eva abajjudde bwati amachemu bibiri eva abajjudde yagamba mayembe ga jaja ndefuse yagenda gakolera ki yagamba era mayembe ga jaja baby nti ajja gapamira nga wawonye kuba kati singa nakunga bbiri ng'abaana bakyalongoosa si bbiri zokka awo tubadde tujja kumala omwezi Christmas season yonna nga mulongoosa nga tuli ku gundi yala muzibu nnyo oyo bw'asumula era n'abagambye Wolan bw'abanga awulira ayagala kitanda mumuleke nze oli customer wange ajja kunkubira muleke asooke bakeko biki nze tujja kudda eri mu gundi
achajaja kinguza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli olw'okusaba kw'abangi mwangambye nnoonyeko ku SOZO simanyi lwaki kali nawe probably linnya SOZO nseka mwangambye nnoonyeko ku SOZO tunyumyemukko naye tumanye biki Rama amwagaza ki and yeewangulidde erinnya eppya SOZO ye kafulu w'okugula ebintu bya Rama bimalamu mu nnyumba era negamba olw'ensonga eyo nti Airtel yetuteekamu ssente bagamba nti dduuka bunnambiro weefunire extreme wifi ogiteeke wakaawo ogiteeke mu dduuka lyo ku ofiisi yo obeere ng'ofuna internet etabuukabuuka bannaffe aba Airtel wano wentudde ndi mu Serena Sheraton wano tuli mu Serena ewa SOZO waliwo nalufeenya side zeri gundi zinyingi nnyo departments nyingi nnyo kyalo kiramba naye tusaze gamba mutala mulamba tutuule mu Serena wano wenninanye waliwo fridge ebbeeyi kuliko nusu emitwalo 2 mu nusu 4 zebagitunda era nga ye fridge ya Rama ekituleese wano kumanya Rama twamukyayirako ng'agamba nti firiji ye tagitundanga SOZO yagigula era kuliko wano n'erinnya nti firiji ya Rama twagigula eno era tugitundanga saddaaka era tugitunda ena naye omuguzi abadde akyabuze waliwo yali atusasulako akakaaga awo kakaaga deposit naye ne tulaba ng'embeera y'ekibanja mpola tetujja gisobola ne tugamba bw'onooyongerako oba olunaana onojja fridge gye yakagula kiki ekyagituukako firiji eyo oba engeri gye yagipamapamangamu omanyi Rama yalina embeera eyo buli kimu ng'akikolera omu nga firiji agifudde ya self contained sabe yagikola ki alina emize egyo egy'okugiragira mu firiji eyo kaakati tuli wana abantu tubagira bugizi balabike nti firiji bagitwala naye kwegamba bajja naye abasinga okujja bakibanja mpola buuza kwa bali ku SB4 Media abalungi abatwala ku SB4 Media mbabuuzaako nga nawe tubabuuzaako simulala director ate nga ye CEO mu SOZO Properties kansubire nti muli bulungi SOZO nsanza wano entebe nyingi nnyo fridge nyingi nnyo emmeeza ebimuli bya Christmas sideboard bingi nnyo waliwo n'amaato kati kiringa ku sikanda eyo Rama we yajjira wano okukima ekitanda nalaba messages bungi nga bansindikira message ndaba bantaginga buli wamu nengamba ki ekigenda mu maaso nali ku mwale Palalumpe eyo kizinga kiri ESC bali wonna customer wange yali ampise yali atunda maato so nga ngenze eyo kati gye nalabira live ne baŋŋamba nti Rama yajja side zeeyo naye nze ne mmanya nti customer wange kuba bankubira ba DPC bala PG NUPC buli omu buli kitongole kyonna ekikola mu bonna fuso bonna batukubira amasimu kugamba ntwekewo embeera mwana tumuteere embwa konza customer wange just agira nafunamu obutakkaanya omanya atero ayina obulwadde obutera omusumbuwa babuyita disorder oba obutakkaanya kati oluusi obutakkaanya n'abantu kati oluusi afuna obutakkaanya ku ntegeera ye yennyini era osobola omusanga ku kikubo ekyambuka ng'amazeewo eddakiika 40 ng'entegeera emugamba genda ng'agamba ŋŋendera ki kati bano nabagamba ono customer wange just agira n'afunamu bufunyi butakkaanya nantegeera ye ng'omuntu kati neyeesanga ng'ajja ne mbagamba Wolan temuta kubanga baali bakola ki bagenda kusumulula emizinga buli wamu Rama bawo ne ngamba Rama ono bunwe wakovu tosobola kuŋŋamba nti ogenda kumugirayo embazzi omwawuzeemu bunwe owekkovu alebera obulebezi bwati kino kintu kyangu nnyo oyo customer wange kikyayagala nti tulaba embeera gy'ataddewo alinga ayagala ekitanda alinga kulaki konza asobola okugenda nagira nga yeebakamu mpola mpola nze kasita nkimanyi
ajja kutuuka ekiseera era nkubira essimu era infact yadde yankubiddeko ne ku ssimu awo nano SOZO ekitanda kino okuddamu okukifuna ojja kumpamu emitwalo emeka ena mu bisatu naye tebatugambye twalayo ku social media mbu wagenze ku poliisi n'okola statement era Rama anoonyezebwa ate oli customer wangenze mumanyi kugambye omusanga ku kyambuka kati omwaka oguwedde yabeerako kukikkirira okumala emyezi nga 7 ngali kukikkirira bo n'entegeera ebali awo ono ye King Saha alikuotela Afrikana nga 8 Desemba mu show y'omwaka gy'atumye ebiseera ebyo Okina shinga ntwale bili jepe ntwale 5 emezi ya milioni 3 nga 9 Desemba Mukono Colin Hotel 10 Desemba Masaka Maria Flow 15 Desemba Luka ya Nana Gardens 16 Desemba Lyantonda Mukisawa 17 Desemba Mbarara University Inn mwana mulenzi King Saha haina dobozi lipanga masanyalaze mulano wabachala kubagala bili wakutokose endongo hit ku hit nembwa yasikame nyama kale musaleko Hotel Africana nga 8 Desemba Nevi baby vi Promax Hebiwaza Zatampa full tank iPhone 15 nerento waka kadetaina changamba Hebiana bintu Tuwako autonteke chupa yenkoko Yuwajidwa Muganda Kombucha Drink Junction Mall God Best Entertainment Stream Life Avenue Eurofarm Ulu nevitegekebwa Yasinke Events Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. kati ngende ku police entegere ngamba kirira nga yagamba ngenda yo kuki kugamba abeera awo bwatyo kati sinza gamba nti ate kinenga ajja kumala mpite ajja kumala mpite lwakubanga ate era bwagira naga nabikuguzizza ddi maye muntu akugamba nti ogenda kumpa emitwalo emeka nenga ategeeza ebiri okitegedde kati oyo ye customer wange tudde ku fridge eno yakubira gwa mulumba yankubira nanga SOZO nina ebintu ebimpisa obubi kati awo bafunamuko obutakkaana ne jjajja beibe nina embeera etera okumpisa ayisa obubi jjajja beibe kati omanyi jjajja beibe oyo balina engeri gye bayombeera jjajja beibe alina ejjembe eryekkowa essajja nesebo oyo Rama yagamba jaddisiyaga agamba ejjembe lyavaako waya kati mbunga buli we limulumba liti limukuba mawokota w'engolo mungu omutwe gwa Rama guvuga ng'omukalu dogo lya jjajja beibe Deus kambwemu terimuli bulungi era mbu lijira ne limukubamu ku ngolo era nti omutwe guvugira ddala ng'omukalu so nga yembeera ebeera onaga nina nno okukola ki okwebeereramu ebintu bino jangu obimpeemu ssente so ne tuteesa awo ne muwamu ezo ssente mu fridge ate twamukyayira yalagala yali mukambwe ennyo agamba agenda kwabira yalulozera ebbaluwa yakwabira ku poliisi butakkaanya okumuwaabira mbu bamugulako firiji ye ate nga firiji mbu agirina nange nagiraba nga firiji agirina n'agituula namusebo atekamu engatto iPhone ye bankubirako essimu ne baŋŋamba nti Rama azze ku pulizoni okuwawaabira neŋŋamba ate ku pulizoni kati byebintu bye
kati bayinza okuba bamukola ki okumugiragira okumugjawo bamuyulizawo oba kikookoomo oba ekipapula bino bibakozesa emmanju namuga agenda n'ekyo kati kyekyo kyalagayo n'agamba nagenda ku poliisi nempawaabira SOZO nenga si bbaluwa ya poliisi yagenda ku prison ne bamuwa ekikookoomo ekyeru naye ku social media ngayo awanda muliro anti yoyo customer naluli okwetekamu ogwakabugo okugamba nti kangende ewa SOZO nzijeyo ekitanda yajja ku live katumulaba n'atuuka ewu kale ayinza okuba yeewuunyaamu naye ate nze yakimanyi ebbanga lyonna lyetukozaganye naye nze siryawo omuntu nti nkuuma nnyo ebyama era nze nzijukire nali ngezezaako okukuuma ebyama nali nkuumyeko ku byama by'akabaata oyo akabaata oyo yayingirira obusezi era ekintu ekyo sikigambangako omuntu yenna nti musezi era ekyo kyo just kyama kyaffe kiri wakati waffe naani akabaata oyo naye SOZO okuuma ebyama sinza kati ndowooza ayinza okuba bwe yakiraba n'agamba yiye so naye nga yembeera yaffe ayinza okubeera ku social media n'agira naye nga oli customer wange be yasanzeewo ng'atwala ekitanda bo bakugambye batya kuba ensasaga yabadde nnene anti baadde bankubira essimu nze kwe kubabuuza nti mulaba mbeera ki gy'ayagala nti engeri gy'ayogeramu alinga ayagala oba oppama mu ntebe kuba yataddetaddewo ne mugamba bw'atyo kubanga alina sebusa eva abajjudde bw'ati amakyemu bibiri eva abajjudde yagamba amayembe ga jjajja Dafusi tyagenda gakolera ki yagamba era amayembe ga jjajja Beibe nti ajja gapamira mwe yagambira eryo likabogwe eddene n'agamba eryo likabogo njaddiisa bubi kati eva abajjudde era bw'atuuka awo yadda jabba walukira bonna kubanga sebusa oyo lama asobola okusumulula kilo nga 17 eza sebusa nga wawonye kuba kati singa naku nga 2 nga abaana bakyalongoosa si 2 zokka awo tubadde tujja kumala omwezi Christmas season yonna nga mulongoosa nga tuli kugundi yala muzibu nnyo oyo bw'asumulula era n'abagambye Wolan bw'abanga awulira ayagala kitanda mumuleke nze oli customer wange ajja kunkubira muleka asokebake ko biki nze tujja kudda eri mugundi achajaja kinguza biribe yagenze yewana mbwe kitanda nkibyeyo era SOZO tana kyangamba yatuwoniddeko era yazagamba nkibba ku live ngenda era yazjajidde ku live nange nabaddeko ne mwenyamu naye ebintu byabadde serious nnyo naye nga yabadde ku live ekyo nnoze ekintu kirina kyekyandaze nti ababbi nabo singa batandika okubbiranga ku live kituufu bakati omuntu ova gy'ovudde ng'otegedde abbye kino abbye kiri abbye na kino notamuwaayiriza totawana n'ebyo era ogenda mu bibyo yogamuteketeke ewaawo ekirala era singa ababbi bonna batandika okubbira ku live SB4 kijja kubanga kiteekawo enkulaakulana mu ggwanga nalabye ennyumba ye kuba nabaddeyo ng'omujulizi nkitanda bakitikkula bwe ennyumba ye yajjudde eti era ekitanda ekyo kiyinza oba nti kinawe kigenda kugenda simanyi bubaka gibwomuweereza akikumye bafunayo ekitonotono ennyumba nno eyo waali awo nze namuguza nawo akuba yampako nusu kasanvu era ku ttaka yampako nusu kasanvu balansi yampa bivumu atabukamu naye kati nze kyenyinza olowooza amenya agaziyeewokko oba nenga agenda agaziya kuba yatugamba nti waayo twalina ttooyi era ku mabaati gye bagateeka era ye yazijjuzajjuza ng'oyo oyo mwana bw'asumulula aba mulalamu ye yazijjuzajjuzanga ayingira mu ttooyi omulundi ogwo neekubako kati ate engeri gye waliwo akatobazitobazi basima ttooyi nyimpiyimpi lama bino byowulira ku kamera wano bigambo bya SOZO SB4 nga nze sibinaamu yadde omukono bigambo bya SOZO okubiza bakafaya wali sewono mukwano gw'omuvudde wala woli yeyagguza ukozo tunda n'amapoloti ttaka amayumba byonna nakola wali ludda waliwo akayumba aka poloti emiliyoni emu akali ku poloti eyakakadde akamu kali okyamira kiyunga bayitawo kimenyedde poloti zikyaliyo poloti wezi hatulina estates nyingi SB4 ziwerera ddala nga 3 n'omusobi nayagala ngwirwa kamadoyo poloti omugulirayo n'asanyuka yamwe ekyaba kya Christmas omwokyayo kakadde kamu
25/5 milioni 2 5/5 bwe watyo milioni 4 5 ku 10 esookerwako ng'agula kabaka ng'atuula nga yeeyagala anyway tujja kube nja kujja tukikwasaganye ensonga eyo abati mugere politi ne Canada beefunira okuva mu SOZO naye kati lema bulabaka bw'omugamba kuba ekitanda kyatutte kinene yeewaliikiridde n'omufaliso gwali kinene kyolaba naye kati nze kyensobola okukugamba kiri kimu ajja kumala ankooneko ate kyensinga nze ddamu mwagalako Rama ayina royalty ayina obwesimbu ku muntu anywerera ku muntu tasobola gamba mulala yenna nti ntunda kino nti amulala wano wembasirabyewo SOZO tugira era bwatabuka mwawo ne bamukwata ne bamukakkanya kati then nateesa ne tugira so kyemmanya tujja kwogerera ajja kunguza kubeera nga bwegambye already yadde yankoonyeeko nga akyali mu mitwalo 4 kimuguleko abantu bangambye okukunoonya baagala balabe ku fridge z'otunda nusu 2 nusu emitwalo 2 entebe z'otunda emitwalo 6 nusu 4 bingi byo ku TikTok tukulaba na bingi nnyo tubimenye namenye so okugusa kutambula nawo n'entebe awo yakakaaga mu 10 nawo n'entebe tulina ekintu kyetuli mu kutunuulira tulabe engeri gye tunaatandika kuba tulina ebintu bingi ekyamazima SB4 engeri gye tunaatandikanga okubanga tusobola okwogera okushokesinga ebintu ebingi mu lulaga lumu ne tulaga ebintu bingi ate buli omu n'akimanya ebbeeyi ndoza tujja kufunayo engeri eyo naye kati bwe tuwa samples ezo then omuntu ajja wano eno kati wano buli kimu kibako price tag ekyo bitalinga nti oba ogenze mu kifo ekirala oba ekyafanica nti omuntu akufiireko kuba kati faatawo ojja n'otula n'ogamba kino kya ssente bweti kino kya ssente lwakubeera bakasitoma baffe bali era omusanga ku price tag nga agifiirako mu musalireko twayagala nnyo okubeera mu mbeera ng'eya supermarket ng'omuntu olonda bulunzi naye SB4 simanyi banakusaasidde ku mugulu nakunsaasira okugulu kwo walugenze nga walaba nnyo era mbadde mmanyi wano olinayo okugulu okulala kuno osooke nkuggyeko nyambazeeko okugulu nandikuguzizaayo okukadde olinayo amagulu nandikuguzizaayo okukadde naye kati mbadde nina kwabana abakazi bagondi nakuwa mukazi ku mukazi tekujja kugira kitumbo kiraba kikyo kwekiri kuli kwa mukazi ate kulinamu engerigere naye kasita ojja kuba bulungi oyinza okunguza okwa 10 ojja kuba bulungi 10 okwa 10 bakukalubamu 10 era nera kwaba oyinza kwabasajja oyinza okugira naye SB4 kiza taata nkwokyeyokko kusaasire neyanze gitaata webale kujja obutunda ne bwenabaloolemu kimanyi omugulu gujja genda guyunga mpola webale kujjanja bata amina taata Rama siri ku side yo manyi nali jaja baby Deus ku live ngandi kugundi ku side ya Rama ndamukyaliddeko ewuwe ng'akutte amazike ng'e2500 yadde okumpaako ezzike nsadde wa SOZO ampadde amazike nga 14,800 njagala ntwala omukisa guno okutegeeza Rama siri ku side yo yadde n'akatono okuva n'olwayo ndi ku side ya SOZO kikulu nnyo ekyo era firiji yo yino sente zino empya sala zizingazinga kiriya nnyo zibeeraawo Rama firiji tugitunda tuddemu tugikubira akalango emitwalo 2 mwesiringi 4 ez'ensimbi z'eggwanga bigaze twagigula naye ate era kutugitundira nga saddaaka wano kwe wabeerangawo minute maid firiji yagikola ki firiji empya omwana oyo wano yateekangawo engatto ne zibbokisa buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba pulaani eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika
tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nye noti oba noti 772 noti 9 nye 21 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Wano yatuulangawo wano ngajjawo kano bati n'akatuulako muno n'ateekamu iPhone byonna ng'ateeka omwo nga yagifuula ya self contain ayagadde okwangula firiji eno jangu ewa SOZO. SOZO asangibwa no Kamuli Road tubalagirire kireka Kamuli Road Jinja Road omuntu obwawo zene Jinja Road abamu no Jinja Road tebamumanyi eno tebagoberayo naye bw'ojja weeyogerere kireka bando ba wategerekekaawo n'oviiramu ekireka omala otuuka ekireka n'ogaa ngenda wa SOZO n'ayabula akuleeta ne bw'ogamba bugambe mu kibuga ngenda ku SOZO buli omu akuleeta bw'olinnya bulinnyi mu Kyaddondo wonna wooli n'ogamba SOZO kuba ensi n'ensi wano ffe tubagulako ebintu ate era bamala ne babitugulako oliwo omuntu ajja n'akuguza ne wayita wiiki naga SOZO nkwegayiridde nkuguza nenze njagala bwagazi ntawa mu butayi ka sente bwe naakomawo wano obinzirize kati naabikuguza yinza obikuguza katugeze emitwalo katugeze nga 7 nadda n'omusaba ya 5 kale abamu bagenda bakolimamu naye ng'ate omulala tewababuzibu omuntu nga yenna yentebeze oba firiji oba ngayagala kutunda akufuna atya tulina amasimu tulina essimu emu eri official essimu eyo fenna kwosobola okutufunira timu namba tulina departments namba tulina department eya purchase eyo yeekola mu bantu bokka abatunda buli kyoyagala okutunda fenna eno ku back end bw'ojja mu WhatsApp yaffe eyo fenna tuba tukulaba nti ono gundi ali mu kuteesa nawe gundi ali mu kuteesa nawe era oli mu kuteesa era ka customer care kaffe kamaanyi ddala because kali followed up bwe katyo WhatsApp yaffe ya business bwetyo so era ye namba yemu bw'oba olina kyoyagala okugula era ojja either ku direct call ye namba yaffe eyo oba ku WhatsApp yayo so then ne kuba amataka era ye namba yemu eyo kati gwe bw'okuba egenda mu muntu ali mu department ey'enjawulo then nakuhandolinga ye namba yo ku screen okwo ku screen okwo tugale munaku nkulu tuyingidde December wuno tetulina offer ka Christmas offer wa Christmas SOZO properties nno gye tulina SB4 ekyenjawulo buli lunaku ffe wane waffe ebeera Black Friday oba Black November oba Black Season eva tuba tuddiza abantu tutunda ku bbeeyi mu butuufu ey'okuddiza kyekyamazima ekiriwo mu SOZO properties wokka so eva tuba mu kuddiza tuba mu kuwaayo bantu naye ndowooza tuyinza okuteekateekayo kale ekyenjawulo ne tukitumira ddala ero kano kale mu meka kano kati kano kwa kano kankaaga mu 5 SB4 naye kano akantu ffe tukimanyi bulungi n'akamu enkaaga bakatuwa naye nga nkaaga mu 5 basikuwadde liyale so omuntu oba omuyambye nnyo okusevinga nnyo sente ze aba tazidiibudde olina ero bakali akamitwalo nga 2.4 aka ero bwe kati kasobola okubaamu naye oyinza okukatula ate n'oyitamu ne bakwogerako mu byafaayo nti yagoze entebe WhatsApp nakola ki yakoleredde kuyitamu n'ayitamu byonna byeyadde ayagala n'abifuna so kasobola okubaamu naye
ku bbeeyi eyo. Tulina ffe ebintu bye tugula omuntu n'abituguza bwereere. Oli n'akuguza entebe n'akugamba naye neeno gitwale n'omugamba wandinde sentwaleko bino naga sirina gyenja gitwale. Kati ogituusa wano nawe n'ogitunuulira. Ng'olina kugiwanikako emitwalo egy'ensimbi za Uganda. Tulina ne zitutunda akakaaga. Nusu kakaaga. Kati ekyo ekitanda kya Rama n'omufaliso. Waguze n'ekitanda kyo n'omufaliso n'ebikubyamu. Yabinguza zaali 10 mu 7. Kitanda n'omufaliso n'ebikubyamu. Mu 7. Era nga bintu bya jjajja Deusi ebyo. Kati ng'embeera mubaamu ekintu olikyo kyakuguza. Nga mu butuufu akabeeyi era bw'ojja abantu ogenda bo baddiza season ya Christmas. So omuntu bw'oba ng'oyagala okuddizibwa wettanire SOZO Properties. Ekitanda bakiguze? Oyagalire ddala. Ekitanda nali nakigula. Ngamba bakasoma bakiguze ekya Rama. Ekya Rama kiteekwa okubaawo ekiri. Kyo kikyaliwo. N'omufaliso. Kyo kikyaliwo. Kati ate oluusi kibaawo ng'ekyobulambuzi. Era wano tufuna abaana bangi nnyo ne bajja ne beekubya serefi. Nnyo. Ya ku kitanda kya Rama, ku firiji ya Rama bajja nnyo ne beekubya serefi. Era balengera babe basanyuka bafiringa at home bwe bajja wano akasembayo wobanga ogenze tugeze katukuba kati wasoka firiji n'ogigula ekitanda bakiguze n'omufaliso kikuyisa kitya ng'otuuse mu nyumba y'omuntu nga ebintu byonna bimuguzeeko ng'asigadde ku ttaka anti oluusi nti aba afunye ssente zange kuba kati nange ssente zange aba azintutteko naye nange nandimubuuza ye ekimuyisa kitya nga ssente ze mbadde nazo mu nsawo ziri mu yiye so kati awo weewatyo wetusobola okubeera awo wetutyo. Oba ku busembayo bw'osobola okugamba bakasitoma baffe b'otambudde emyaka mingi ze nakuwira sinnazaalibwa kuva buto tubaddewo ku kaalo kano naye no SOZO Properties tubaddewo emyaka gyo mu butuufu gikunuukiridde mingi nnyo okuva Bweyogerere. Twatandikira Bweyogerere abantu notebamanyi. Twatandika Bweyogerere ku street yawo ne tuva Bweyogerere ne tujja ku Sports View ekireka. Ne tuva ku Sports View ne tudda Kamuli Road ne wagguluko wali then ku Kamuli Road awo wetubeeredde ddala kati tuli wano kati gano Gomakanda wano waka. Tewali kuvaawo. Paka mukama waffe Yesu ndowooza bwalidde oba bwalisalawo n'agamba. Bakasitoma abakuwagidde abakutuusizza ku kino ssaawa zino nga tulinamu Serena, tulinamu Nalufeenya, tulinamu ebitundu ebirala. Departments ez'enjawulo SOZO kyalo kiramba by the way okusala eri ekkubo yonna gy'olaba gundi za SOZO. Yes, obadde ogamba bakasoma obubaka obusembayo. Obubaka bwange obusembayo njagala okubeebaza mwebale kutuwagira mwebale kutwesigisa buvunaanyizibwa bwa kubayambako okusevinga. Ekyo nno ate naffe mwattu ne tukikwata nga kya muggundu nnyo okugamba nti oba enkuba etonnya oba omusana gwaka. Omanyi SB4 omusajja omu yagamba nti ekigezo kyasinza okuba eky'amaanyi kye kigezo ekiweebwa omuntu ng'alina ebyokusalawo. Nti bakuteredde ebyokulya mu firiji ya Rama eyo naye n'ogamba sigenda kubirya kubanga sirina kubirya. Naye ate oli n'afuna ekigezo kwegamba ne kiba kigezo nga olina option y'okubirya naye n'otabikwatako. Kigezo ekyo ky'amaanyi nti tulina option y'okugamba nti katuseere kubanga tewali n'omu ajja kumanya naye tetusobola kugamba nti katuseere twagala kukuuma bwesigwa obwo. So bambi beebale kulabika nti batuwagidde ate naffe n'obuvunaanyizibwa ne tubukwata nnyo okugamba nti tujja kutuukawo tuduumuule. Ffe tujja kunoonya kikola quality ate nga ku ssente zisobokera ddala. So obubaka obusembayo era waliwo olutalo wakati wa Baby Deusi Jjajja Baby ne Rama era amunoonya bubi nnyo nga mateeka okumwetondera Rama agamba teri kwetonda. Obubaka gye basobola okugamba abantu aba babiri kuba gye biraga ndaba si byangu. Bwe ntunuulira ensonga ezo eza Jjajja Baby beekube. Omanyi waliwo ekintu ekimu ky'osobola okugamba nti gundi nno abadde akutte ejjambiya naye anoonya gundi amuteme agenda amuteme kubanga bw'anaamutema ajja kukitegeera kyekiddirira ng'amutemye. Kati buli omu akole kyakola
tujja bawa amagezi ng'ebivuddemu bimaze ovaamu. Okitegedde. Amagezi nago nga siimye. Ku SB4 Media tubadde ne SOZO jangwa ne ku Kamera Road gwalina byayagala okugulako oba okutunda mutuukirire esimu eri ku screen okwo nawe gwalina byayagala okugula jangwa entebe nnyingi nnyo fridge weeziri ebyuma ebikola enviiri sofa sets dining waliwo zifaani ziddami ez'engoye buli kimu buli kalonda yenna akozesebwa mu bulamu bwa bulijjo amaato weegali mu business amaato President n'ennyonyi sayo nayo najja kubeera zijja kujja naye nga mujje mumuwagire Rama byonna byonna ebigambo byowulidde mu pulogulaamu eno bya mukwano gwo gwe wateresa ebyama byo gwowangadde naye abikuumye SOZO kabata nkutumiddeko nnyo byonna byowulidde mu pulogulaamu eno era bya mukwano gwo gwoyagala ennyo nfanfeewo SOZO kutumiddeko nnyo naye ntumirako n'abatufollowinga mwenna Adija mundabire Adija kigozi Adija chali wange wow kyamaanyi mukwano gwange kufira ddala eri ku ddungu gye namusange Adija kigozi ate mukozi nnyo alina ekirooto era mwebaza era siwe program eno gyensoose mwebaza naye yeebale kulemerako mwana mukozi oli nnyo ebyaddala era abawala mwenna abasinga mulabire ku Adija tulekeraawo gamba nti nze nja kufuna kamada mpeeyo omutwalo oli ampeeyo 5 ngende ngire nti nomwana yeekolerera and weebale sister kubeera nga oli mukyala mukozi nnyo kutumiddeko nnyo nitulako brand ambassadors bonna aba SOZO gundi Madradat and Chiko mbatumiddeko nnyo mwebale nawe bakubeereza gwanga neyanziza nnyo obujjanjabi bwange kamera zino sente toliiko zino sente za bujjanjabi liina nawe wolimenyeka jakwetewa SOZO mubeere bulungi mweraba amina. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.